atenga ko bwacha kumacha ne katulimba mb'omutemu yakagambe soko omanene okufuka omutemu agamba omala okukola susu ate n'ayitawo nga baawo tamulabye tiwali muntu mulala yamulaba kigamba kaliko emmandwa bwetaba mmandwa ki ekyakasanga mu kisenge kanaleetinga abooga mukiraba eri ku siini tena kyabadde abamagezi ne bakagamba naye ddala twomanyi mulago emergency na siini tobyawula ekaddayo mugeya nakakyasirise kajja kujjayo omutwe emizimu givaayo musizo wabula yaloga pasita Bujingo embuga akyawanise lunaku olwaleero ebigambo by'owulira yogera ali ku mubaka w'emukono Honorable Betty Nambooze bakireke agezaako okumulumba olw'okuba yayogera ku byatuukawo ng'atugamba nti bamukubye amasasi azizza obutambi emabega obwa Betty Nambooze lwe yalumbibwa omutemu ewaka mu nnyumba ye naye twebuuze nti amasasi agakubwa pasita Bujingo gaali gaddi gwali mwezi gwa lubereberye nga bwakatandika olwaleero tuli mwezi gwa kusatu akyayogerera amasasi ago akyalwana nnyo okumatiza abantu bakakase nti wamma ddala omusajja baali bamulumbye okumukuba amasasi kyova olaba nti avaayo n'alumba buli muntu ajjukira bujjukizi nti ne gundi yanjogerako mu biseera by'amasasi kamulumbe nkakasa abantu bano nti wamma ddala baali bannumbye naye nga weebuuze nti omuntu gwe bakubye amasasi lwaki gwe ogannyonnyolera nnyo okukkirizisa ensi leka ensi erabe yekkirize nti kituufu bakuba amasasi naye oleme kukifoosinga bufoosinzi ku bantu bakkirize bulwampaka kubanga oyogedde abantu baawula omuntu akubiddwa amasasi naye gwe gatakubye omutaka lw'omu bamukubye amasasi 3 gokka naye ensi yonna yamulabye ng'asensebukidde mu mmotoka omutwe gwonna nga gukulukuta ye pasita Bujingo bamukuba amasasi 6 ku mugongo naye ng'enkeera abajja omusaasira nga bamuwa ne zihaaga eyo ye Uganda bw'olaba munnayuganda dduka Haji Settuba yakutuusako pulogulaamu eno Haji Settuba nno musomi wa dduwa era nga yeekakasa kyakola kubanga abantu basomeddeko ku dduwa ze be bakuwa ekyokulabirako nti wamma kati bali bulungi okusinziira we bagenderayo nga bamusaba basomere ku dduwa ze gw'atalina kusomera ku dduwa ayina essimu naawe kosobola omukubira osobole okuyambibwa eri 0703 31 39 25 mukubireko agenda kukuyamba naawe. Firudi Masho tasitukira lutalo lwa nzige mbwe enzige zazinzeeko egundi Firudi Masho agende nedda obwo obusonga bubeera bw'abakapiteeni n'olwekyo bw'oba obadde olowooza nti Honorable Betty Nambooze agenda kukwanikula naawe omwanikule akwanikule naawe omwanikule ekyo kikafuuwe. Honorable Betty Nambooze si Yesu. Omanyi Yesu yazuukiza abafu mu byafaayo. Yesu yekka ye yazuukiza omufu bwe yagenda ewa Yayiro n'azuukiza muwala we yali amaze okufa. Yesu ye yazuukiza Laazaalo. Kakati Honorable Betty Nambooze talina maanyi nga ga Yesu kubanga essaawa eno buli ky'okola onoonya kuzuukira, onoonya kudda ngulu, wagwa naye ogaanye okukkiriza nti wagwa. Kakati onoonya abantu abalina amasannyalaze oleese kasoketiko otaapingeko osobole okudda engulu. Naye nga bwe nabagamba nti ensi eno yatondebwa mu biro, nga bwe nabagamba nti ensi eno yatondebwa mu tayimu yo bweggwako laazima obeera tokyalina kyogoba. Bujingo kkiriza nti tayimu yo yaggwako. Ne bw'onaawalampa Katonda yennyini, ne bw'onaawalampa ani tosobola kudda ngulu. Erinnya lyo bwe libeera lugoye lwagwa mu bitabo ebikubiddwamu bbulooka. Olugoye olweru lugwa mu bitabo ebikubiddwamu bbulooka ne bw'oyozesa jjiiki akyasinza okuggyamu amabala wallahi ya Mungu oba tokyayinza kulunnyiriza. Kakati bw'oba olowooza nti Nambooze agenda kukwanikula, Nambooze ali ku nsonga za ggwanga. Nambooze ali ku nsonga ssemasonga ey'okuggyako Museveni, tali ku nsonga y'omufere era omutigumbuzi eyatta driver we, omukuumi we, omukadde w'ekkanisa era owa SFC. Bujingo kati owulira otya? Munnenge esintu saayiika. Luli wayina nga abagobereza ab'omuwendo ennyo
wayinanga abagobereza ab'ensi ennyo ng'osanga omusajja ow'obuvunaanyizibwa ennyo ng'ataddeko reediyo awuliriza Bujingo kubanga bye wali osomesa mu budde obwo byali bitegeerekeka nti bitambulira mu bulamu bwe tutambuliramu. Ebigambo bwe byali biwa essuubi. Mba neekoza bwe sikkiriza nti Bujingo Katonda yali yakuwa amafuta. Mba neekoza bwe sikkiriza nti Bujingo Katonda yali yakuwundira akalimi. Mba neekoza bwe sikkiriza nti ebigambo byo byalina omuntu gwe bisobola okutaasa akutta omuguwa eyeetuga. Naye kkiriza nti nga Katonda bwe yali yakuwa amafuta, amafuta wagakozesa bubi, amafuta wagakozesa kwokya Uganda, n'agakuggyako nga tonnasaanyaawo Uganda. Kakati ne bw'onaawa mmanto otufuta otya, ne bw'onoovuma abantu obwenkaniddewa, wallahi Bujingo tokyasobola kuddanguluya ensonga. Lwaki? Tokyasobola na kutambuza kamera nga muli awo mu mmisa ogiteekeko emmanga mu katooga abantu basenguse ekkanisa yo. Abantu Bujingo bakubuuse, Bujingo abantu bakuvuddemu, Bujingo abantu bakugwamu. Laba nno oli agenda okubuuza nti ate bano abaliwa bo tubayita baki? Nedda. N'abantu ababiri babeera bantu, n'abantu 1000 babeera bantu, naye bano abatono be yasigazaawo beba ab'ebizibu ebingi ate ab'ebikolobero ennyo. Omanyi mugamba nti abasamize babi, naye omusamize tawonya. Mbunatta omwana wa mujja wange oyo takuwonya. Omusamizaawo takuwonya. Naloga mujja wange omusamizaawo takuwonya. Nakola bwenti omusamizaawo takuwonya. Natta mukwano gwange nga tuli mu bizinensi nenziba ebyobugagga omusamizaawo takuwonya. Kakati abo booli nabo be bakolobeza abanene ennyo nga ne Masabo baalemerirwa tebalina ssuubi wala ne beewogomako. Naye abantu ab'ensa bonna, abantu abalimu omuzinzi bonna, ekkanisa yo baagisenguka. Kakati oyagala okuddira obuvunaanyizibwa bw'okugwako obutikka abantu abalala. Ne weerabira ekintu kimu Bujingo, nti gwe olulimi lwe lwakutonda oba lwe lwakufuula kyoli, kyokka ate olulimi lwo n'ebikolwa byo bye bikwesaanyirizaawo. Akakatuuti kasobola okutonda omuntu, kasobola okuzimba omuntu. Nga bwe wagambako mukyala wo olulala Teddy Naluswe nti muŋŋendeko mpola, nja basabulira omwezi mulamba kubanga nze nnina akatuuti. Akakatuuti ke kamu akakutonda ke kakusaanyizaawo kubanga okakozesa bubi. Nze nno nandirowoozezza nti ng'omuntu alimu amagezi waalirinzeeko kino ekyosi ne kiyita, kubanga buli kyokola essaawa eno oyongera kuteeka munyale mu ggwa aligenda kukusiibwa. Nabagambako gye buvuddeko nti eddagala ly'endwadde ezisinga bubeera butamira ddagala. Nti singa omanya nti oyo kyezza kya buvunaanyizibwa n'osooka obulamu. Naye olw'okuba gwe oyagala okwetwalanga mulungi omu, bankubya amasasi, alaba eki, nina ebiwundu mu mugongo, odiddewo ku katuuti. Golowooza abantu b'amasasi tetubamanyi. Akatuuti kennyini ako ke kali mu kukusaanyaawo sinze sooli. Kubanze bwe nsijja ne nkwogerako nsinziira ku bye wayogeredde katuuti awo. Yensonga lwaki nsooka kuteekawo referensiyo ey'ebigambo bye wayogedde nenzija nkwanikula taano ne bagaa enno wano yeeka ayogedde wano ayogedde ne bongera osenguka ekkanisa. Kitegeeza yeggwe ayina ekisa ekiri mu kukusaanyaawo, yeggwe weeyambazza akaguwa akali mu kukusaanyaawo, era yeggwe kizibu kyo. Tewali kizibu kyo kuffe temuliimu kizibu kyo, kuffe tewaliiwo akusuula, yeggwe kizibu kyo. Ate era yeggwe ali mu kwesuula n'okwesaanya. Kati bwe wabadde awo n'ogamba nti kankubire mu Nambooze encungwa, muganda wange ogenda kunyiigira ensi ogimalewo. Togenda kunyiigira Nambooze yekka, wowa wakunyiiga ogenda kunyiigira ensi ogimalewo, kubanga ekyo ekiroozi tekyali kya Nambooze yekka, si kyange nzekka, wabula kya bannayuganda bonna. N'olwekyo oba olowooza nti mu Nambooze mwe muli obulamu nga Yesu wamuvaako, nga Yesu temukyali bulamu bwo, kikafuuwe. Kubanga essaawa eno waalibadde weegayirira Yesu, waalibadde oli mu kusiiba na kumutegeeza nti mboneredde nyambaze ekisa kyo kye wali wannyambulula. Naye gwe comeback oginoonyereza mu bantu ba bulijjo. Abantu ba bulijjo tebagaba comeback. Oba osanga abala basobola okugigaba naye Nambooze owanuupu olowooze nti asobola okukuwa comeback nga tonga wendi wano nakuumye bulungi wankaki
era goloza nti Nambooze agenda kwanikula naawe omwanikule akwanikule naawe omwanikule lukoye paka lwonadde engulu kikafuuwe Bujingo. Nambooze ali bize nnyo na Rebobeti. Nambooze ali bize nnyo ali ku nsonga za ggwanga si zammwe abatemu. Okitegedde ekintu ekyo? Nambooze ali ku nsonga za ggwanga tali kuziza omutemu. Yabange nneerera ejja kuno nakuli oli wa Nuupu kadi eri namba mmeka anti abannuupu bavuma abannuupu baweebuula abantu abannuupu bakkakkanya abantu nange kwe kubuuza goli wa Nuupu anti abannuupu bavuma Nuupu kasomero akatendeka abavumi nga situkulabangako mu kiraasi ng'ozze okusoma ebivumu naye maama okasuka kakati nze mu vidiyo eno gye nkoze owuliddemu ku kigambo ekikuvuma mwaba reasoning out gwe mutwala nti muvumi naye ate gwe mu bigambo byo mpuliddemu ku bigambo ebivuma owaaye gwe mutambuze oli wa Nuupu lwaki nkuyise mutambuze kubanga oli muzibuzi waneewaffe si wammwe mutambuze oli wa National Unity Platform kubanga ekibiina kyaffe mwakitongoza nti mwe muli akabinja k'abavumi ayagala okufuna ebivume ebipya genda mu Nuupu naye muganda wange ofubutuka bakisiraga w'ebivumo Bujingo ine ebivumo kyokka nga tetukulabangako mu ssomero erisomesa ebivumo mu National Unity Platform oli wa Nuupu kadi ye ya Nuupu eri namba mmeka olabba aba Nuupu tebakkirizibwa kwemulugunya bye batakkirizganyiza na bigenda mu maaso mu ggwanga ngera ebeemulugunya bafaanana abavumye nga gwe ne bw'ojja n'ovuma dayirekiti omuntu kaboloboota kasaamirira gwe kiryokke ate munnange Uganda eyammwe era gwe layisinsi y'okuvuma abantu wagijjawa kuba kati olina layisinsi 2 olina na 3 olina ey'obufere olina ey'okuvuma olina ey'obutemu gwe zo layisinsi wazijjawa oba mmwe mwekka abalina layisinsi ezikkirizibwa okuvuma omulala bw'ajja n'avuma nti bannange kino na kino ne kino oba omulala bw'ajja n'emulugunya nti bannange kino na kino kino imagine ku katuuti ke kamu gye buvuddeko wayogerera ku mwana eyavuma Ssaabasajja Kabaka sajja kwogerako era sajja kulumba kubanga ffenna tetukkiririza mu muntu avuma Ssaabasajja Kabaka ate tetukkiririza na muntu avuma muntu yenna era omuntu wajja n'agamba nti bano abantu bavuma gwe nokolayo omuntu yenna yakuvuma mutwala omusirenze sigenda kukwanikula y'ensonga lwaki ono omuvubuka yavuma Ssaabasajja Kabaka bwe wajja n'omwogerako saakugambako nalowooza nti osseemu amagezi nze nalowooza nti entima esaze ogw'ekibira nti Bujingo kayogedde ku by'okuvuma abantu oba osanga naye anaalekera okukozesa olulimi oluvuma abantu naye ate dda lunaku 2 okomyewo okola ekintu kye kimu kye wavunaana omwana eyavuma Ssaabasajja Kabaka ng'omwamba nti mu maaso ga Katonda tewaliwo munene tewaliwo amaanyi kitegeeza beene waaba talina kuvumibwa n'omuntu omulala yenna talina kuvumibwa naddala ng'ebigambo ebyo byogera katuuti ka Katonda kubanga mu maaso g'Omukama Katonda temuliimu big size temuliimu excellence temuliimu ani ffenna tugwa mu ttuluba lyerimu maaso g'Omukama Katonda yensonga lwaki abasiraamu bwe ŋŋenda mu muzikiti nga sambadde engatto ne Gaddafi wajja talina kugwambaliramu ngatto oba ne Gaddafi waaba yagenda ng'ossa teyalina kugwambaliramu ngatto ne Ssaabasajja Kabaka lwaki addeyo talina kugwambaliramu ngatto ne mu Ekereziya nze bwe nkusooka okutuuka ne ntuula mu kifo ky'emmaaso n'ojja n'obugombe bw'oluvannyuma ne security eyo toyina moral authority nsitula mu kifo kya maaso kubanga mu maaso ga Mukama temuliimu excellence kati bwe wavaayo ne weemulugunya ku baana abavuma oyavuma Ssaabasajja Kabaka nasanyuka nnyo nagambe enkima keesaze ogw'ekibira oba osanga okuvuma mu kkanisa eno kuweddemu kati kye wavunaana omwana ate naawe ky'oli mu kukola essaawa eno mbuulira njawulo ki wakati w'entegeerayo n'omwana eyavuma Ssaabasajja Kabaka njawulo ki wakati w'entegeerayo n'omwana eyavuma Ssaabasajja Kabaka akatuuti k'olina okubuulirako ekigambo kya Mukama onywereze Katonda awo oli mu kukasengulako Katonda kubanga simanyi Bayibuli weewandiika nti yimirira katuuti kange otandike okuwemula abantu otandike okuvvoola abantu otandike okukkakkanya abantu otandike okuvuma abantu n'endiga zikube mu ngalo
kyali baddokke senga akatuuti ako badde okwogerako nga mu audience tewali ndiga kubanga omulimu gw'omusumba gwakunywereza ndiga mu kkuba eggolokofu erya Mukama Katonda naye eri waliyo abantu booli mu kuwubya ono omukazi gw'obuulirira nti eddya bugonvu nnyo toyina kuvuma musajjawo noono omusajja gw'obuulirira nti eddya limalwako oyo alinga olujegere nga mugonvu naye obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaabo tokubanga mukazi oba omusiigidde kifaananyi nti akunyiiza kuba gw'otasobola vuma